omuntu najja n'atusanga nga bwe twabadde mulale n'ayingira mulale yaffe n'atandika otukuba emiggo nga bwendaba drones zitambula mu kawempe nga teziggaddwawo nga abayambadde ebya black bali kulinga ebinyira be bayita abajjaati so si bajjaati fesi zonna kati tumaze oziprofilinga at least ezo ze tufunyeeko tuziprofilinze nga be baana be baze balondalonda muno ne bambaza ebintu bya black babayita abasirikale b'eggwanga nti okutemula bannansi obanga mwami Museveni agenda kukozesa genocide ku bannayuganda to stay in power after 40 years it is starting in Kawempe. It is his choice sinze ye yalina okusalawo oba kakati essaawa yeeno batandika otema abantu batandika okutta abantu it's about him. Kyekyo Segirinya kye yamulekeddewo Segirinya yafa agambye that he is going to fight hard. Yagana ogamba nti rest in peace. Luno olutalo somehow luli spiritual. Lutalo. It's not an ordinary kalulu. Yes, this is a spiritual battle. N'abafumu ebali. Luno olutalo n'abafumu ebali. It's not a small matter. Si myezi 13 janna lukola kubeera mu parliament. Nedda. It's not about that. I can see a lot of emotion. Tulidde ekintu ekyo. Bannanga abantu boogeza nnaku ennyike ku mutima. Abaana b'abantu bali maluwaliro banyiga ebiwundu, abantu bamenyeddwa amagulu, abantu babakubye emigongo, abantu babasize emitwe. Okitegeera ekintu ekyo awatali musango tebalina gwe bavumye, tebalina gwe bakoze eki, ne bakulumba from nowhere muzze kukola campaign ne babatandika obbatimpula. Ye abanga ekyebuuzibwa Nambi ye takola campaign. Abakandidate abalala tebakola campaign. Lwaki beesibye ku campaign za Nalukoola? Awo nno. Naye nga tweyongerayo era nga tukyali ku bintu by'ebimu ebyo bya campaign. Yes, twalabyeko omukyala Hajat Nambi Farida ono nga yakwatidde NRM bendera ng'ali mu kumansa ssente, ng'ali mu kugaba ssente, abaana ne bakamutema nti zituwe tuzirye, naye tumanya akalulu okukasa. James wangi sebo kiki ate manyi gampedde manyi gampedde James kiki manyi gampedde buladi bayi Bo batandikiddewo kubanga bagula abalonzi nga tetunnatuuka nakulonda naye nga weebityo webitambula. Naye nga tukyagenda mu maaso era nga nkyayongera okuba nga nkuwa amawulire ag'enjawulo abajjaati abagambibwa okubeera mu kabinja akajjaati abavubuka abamu ku abo abavuddeyo kubanga feesezi zaabwe baziggyayo n'ennamba zaabwe z'amasimu balajjana era essaawa yakakati beekubidde omulanga nti ebintu ebyo simanyi tebabiriimu era temubaleetera bizibu biibino. Butereevu mbalamusizaako bannayuganda abali mu ggwanga Uganda n'abali emitala w'amayanja. Mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo. Abafunye ebirungi naddala nga mbifunye mu bulungi bayozaayoza, ababifunye nga mbifunye mu bubi kibi nnyo kibi ddala. Amannya nze Munnaluweero Akimu owa bodaboda Kigatto. Nzize wano ng'ensonga ezindeese ziringa nsonga 3 ze njagala okutegeeza bannayuganda n'abo abali emitala w'amayanja. Nafunye obuzibu mu bulamu bwange bwesifunangako. Ekintu kino nga kyakoleddwa abantu abalowooza nti bo ba opposition nnyo era nti bo balina obulumi eri bannayuganda olw'ebyo bituusibwako. Ekintu kino ekyakoleddwa abaana aba NUP abayita abafuutu soja abakutte ekifaananyi ekyange ne bakigatta ku bajjaati era ne bagamba nti nze Hakimu Kigozi omuvuzi wa boda boda nzize olunaku olwaleero bategeeza nti asiye nze Hakimu omuvuzi wa boda boda naye si nze Hakimu Kigozi. Abantu bempangadde nabo okumala ebbanga muntegeera bulungi nnyo era amawulire gano bwe bagafunye basobodde okunkubira essimu ne bambuuza nti ebintu bituba ku mutimbagano biki. Ndi wano ku mutimbagano bategeeza nti basebo ne bannyabo ebifaananyi ebyanteereddwako nga ndi n'abajjaati ebifaananyi ebyo si bituufu naye okuva lwe babitadde ku mutimbagano nga kuliko n'essimu yange ebintu ebyo bali mu kunkubira amasimu ga kumukumu bankubira amasimu agantiisatiisa
nga family yange bagenda ogikolako obulumbaganyi nga bwe bagenda okunkola buli kye basobola nga nze bwenzi otulugunya abantu nange ngenda kisasulira ekintu ekiri mu kunnumiriza nfuna amasimu aganvuma agantiisatiisa okuva ebintu bino lwe babaddewo ndi wano okubategeeza nsaba bannaffe abali ku kirebe kya NUP okuvaayo okujja okutereza ensonga eno kubanga abantu abali mu kulembera otambuza ensonga eno bafuutu soja abantu nga nuwa mutwe yakikute nabiteeka ku social media handles ze lumbu yali mu kubitambuza nga nze gubitambulizaako tomanyi na kummanya wano wensabira abali mitongole by'okwerinda omukulu Damulira Christopher oveeyo at least otereze ensonga eno siri mujjati naye olwedde nze bantaddeko naye ebintu bino okukola byazze abali mu byokwerinda temuvaayo kubaako ngeri gye mutereza nsonga eno nze nga nze bali mu kuntiisatiisa obulamu bwange buli matigga olw'abantu abankubira amasimu n'okuntiisatiisa oluvannyuma lw'okuteeka ennamba yange ey'essimu ku mitimbagano bannayuganda mbategeeza nti nze Akimu gwe mulaba nga bantadde n'owajjaati nga nyambadde ebijaketi nga ndine alien skin si yenze oyo Akimu Kigozi nze Akimu omuvuzi wa boda naye atali wajjaati nsaba bannayuganda ebintu ebyakoleddwa buli omu ayatadde ku mutimbagano abijjeyo kubanga ebintu byemwataddeyo si bituufu. Agambye ekifaananyi kiki era avuga boda n'ennamba y'essimu yiye naye nga si bituufu ebimwogerwako. Agambye si bituufu ebimwogerwako ye tabangako mu jjaati era nti afunye okutiisatiisibwa kungi nnyo era kyekivuddeko n'aba ng'avaayo yennyonnyoleko. Era bw'atyo yamaze n'abaako n'awalala wakyadde okuttanya ku nsonga y'emu yennyini nga yeekubira omulanga. Bwana Hakim byatandise bitya okuyita owajjaati ebintu bino okusookera gye ndi nze byatandika ng'ebintu by'okusaagirira bitya olunaku lumu okwosaako jjo bwe byatandika zaali ssaawa 4:30 ez'okumakya naye nfuna amasimu aga wano mu Uganda mu seconds dakiika ntini nnyo. Okusooka oli wa bodaboda bwe kiri ovugirawa? Nvugira mu Kampala muno. Ewammwe oli ova Luweero? Nva Luweero eyo. Kitundu ki? Ekitundu nva mu Kikyusa. Kikyusa. Tobeerangako wa security? Okay, tugende maaso. Kaakati ssaawa zaali 4:30 ne ntandika ofuna amasimu ag'okumu. Ku Lwokubiri? Bwe nfuna amasimu nebuuza amasimu agankubira gano gonna gaaki. Ngenda okulaba nga nfuna n'ennamba eziva ebweru. Ennamba ezo eziva ebweru nensooka ŋŋaano zikwata. Nga tobimanyi? Nga simanyi kiki. Ngenda okutula ku WhatsApp yange waliwo ekifaananyi kibataddeyo. Ekifaananyi ngenda okisomako nga bantaddeko amannya era ne bategeeza abantu nti ndi muvuzi wa boda era nkolagana n'ekitongole kya jjaati era nti nkolera mukulu Afande Christopher Damulira. Ne bateekako ennamba y'essimu era obubaka bataddeko. Ennamba y'essimu eyo? Namba yange. Baagijjawa? Nange kye neebuuza. Kaakati ne bateekako obubaka nti omwami oyo mumukubireko era ne bankubira. Abantu ne basooka bakubira essimu? Abantu bankubira essimu okutuuka olunaku olwaleero ndi mu ssimu nga 35,000. Zikyavuga? Abakubira bagamba ki? Abantu bano abankubira bantegeeza nti ekintu kyenkola si kirungi. Bakugamba kyokola? Bannayuganda bakugamba tya? Nti ekintu kyenkola si kirungi ekyokutulugunya bannayuganda n'okubakuba n'okubatta. Abankubira era ne bantegeeza nti information yonna enkwatako. Owuliriza? Information yonna enkwatako bagirina era ngenda kisasulira. Abantu bano abankubira amasimu ekinnuma nti bankubira amasimu gakunteerako ssente nti yoba ennamba yange registered ku mobile money. Oyagala ssente? Obubaka obuntiisatiisa era wendi wano ndi mukuti okuva linafunye ebintu bino sinnabatereera ewaka nti okuddayo ntambulira mu kutya olw'abantu abantiisatiisa okuntuusaako obulabe. Otambula otya kati? Yesebo. Mbuuza otambula otya? Ntambula ntya? Ntambula yange mbaako engeri gye ntambula ng'omuntu naye ntambulira mu kwekweka. Essaawa eno? Essaawa eno kuva ebintu bino lwe byatandise. Kuno omulembe
muzibu nnyo. Mwami yagambaga nti mpawa talikaaba era munange gwakkaaba. Tubadde tuli awo omwami omulala n'avaayo bambi ng'alaajana brother we baamubuzaawo era ng'agamba bambi bamuyambe asobole okuba ng'azuula muganda we. Bannayuganda bannange mwena mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amanya nze Ssebuya Godfrey RA 67557. Nina obulumi obwa muganda wange Charles Muvawala eyakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 5 ekiro ssaawa 7 wali naakulabye. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security nti enkola eyo gye mukolamu emirimu eyo si nnungi. Omuntu mumukutte ate mumukwese bukwesi. Situganye omuntu akwatibwa bw'aba alina omusango gwakoze naye abantu be bamanya nti bamutadde wano. Naye kati tuli beeraliikirivu tetumanya ani yamukwata oba batono bamukwata ne bamutwala ne bamutta oba baapya baamukwata kwe tubeera nga tuli mu kweraliikira bweraliikiriza. Banange ffe ng'aba NRA ekyatutwala mu nsiko okulwana si bye bino. Ate betulaba nga bikomawo. Ekyatutwala mu nsiko okulwana ng'emirembe giweddewo abantu babakwata bwe batyo ne babatwala mu makomera babatwala ne babatta. Ate betulaba nga bikomyewo bannange mutweraliikiriza. Abamu tulina ennaku zaffe tulina ennaku nnyingi ku mitima gyaffe. Abamu tusirise naye nga tulina obulumi. Naye muleme kutujjukiza ate obulumi obwo bwe tukola ki bwe tuwulira. Njagala kutegeeza ebitongole byonna ebya security bwe mumanga mwe mulina Charles Muvawala Bukenya muto wange muntegeeze waali nzije mulabeko. Naye enkola bannange yenkola mukyuseemu bannange bwe mumanga mukutte omuntu w'abantu abantu mubategeeze. Mu mateeka omuntu bwe bamukwata bamuwa ne chance eyogerako n'abantu nti abange bankutte munoonyeza wano. Naye kati eby'ennaku zino ne mukwata omuntu ate abantu ne babeera mu kweraliikira. Abantu batwalwala dda sukaali abantu balina zipuleesa zaabwe. Pulezidenti Museveni ekyo si kye kyamutwala mu nsiko si kye twalwanirira mikwano gyange. UPDF ekyo si kye twalwanirira ffe aba NRA. Twalwana ensenefu n'emirembe ebiwamba abantu kumayusome kutwala abantu bakutono ne batwala n'abula ne bakwata ne batwala n'abula. Ebyo si bye twalwanirira mikwano gyange. Tuddeyo ku kyatutwala mu nsiko. Abamu tulina emitima gyaffe giriko ebiwundu. Emitima gyaffe giriko ebiwundu. Abamu tetwali badde tuli mu mbeera efaanana bweti. Aba security ebitongole byonna bwe mubanga mwe mulina Charles Bukenya Muvawala munkubire essimu nzija bange ebintu si byangu era ebintu essaawa eno gye bituuse bannange kwekaabirako. Naye omwami ogulaba oyo ya poliisi oyo akoze kinene okutulugunya abantu baffe. Amannya ge gaago era mwena mukimanyi. Starting with DPC Wandegeya oyo mwani badde mwamukutte dda. Ezo meetings mubeeramu nze kisirusiru nti mwogera nga munyaka soda bwe munywa amazzi then you shake hands. Ebyo tebikola. Twagala actions. Abo bonna abalabise nga bakuba bannayuganda muli suppose kwanga mwabakutte dda nga bali luzira. Okutandika n'oyo DPC oyo wa Wandegeya oyo atwala polisi ya Wandegeya Old Kampala mwandibadde mwamusamoninze dda nga ali mu kooti bamusomera emisango straight paka luzira. That is when we shall take you people serious. Ni as long as ntino twamikiza abakulu ba polisi ne twogera nabo ne tubanyenya kasasiro takola. Naye abasajja abo okuyiga obulungi ennyo buli alabika mu katambi nga kuba omuna Uganda mumukwate mumutekeruzira. Awo tujjagamba ntino yes you're making some sense. Naye at this moment you're not making any sense. We want action. We want action. Kwaba bajjati abalabise mu video nga bakuba bana Uganda bamenya abana Uganda bafumya amasasi kwegamba abo bali suppose kubanga baliruzira at this moment. Then banaabwe bayige abapolisi abalala next time tebajja kweyisa be batyo because baba kimanyi nti bajja bakwata because kamera zibeerawo. Naye as long as temukoze ekyo
as long as temusibye abantu aba abajjati abalabise nga batulugunya bana Uganda temutunyumiza kasasiro wamwe nti mamiteze ba polisi musimanya masamuniza abakulu ba polisi nemutula mu meeting nga mwogera bikyebyo mubeyanza kiki so oyo kasasiro takyakola we want action mubakwate mubateke mukomera nonsense ensonga bwezityo bwezitambula obulumi tulina bungi nnyo ku mitima naye tulina okwenunula kyekirina okuddako si kwogera bwogezi kyebula abaana bayiwayo emibiri omuntu natuuka n'okugamba nti ani yamutumyeyo kimugwana naye munnange kikugwana nga tekinatuuka kuwo kimugwana nga tonafuna kizibu kimugwana nga tolwazangako kimugwana twogere kitukole ki ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso naye nga ffe we tuli okuba nga tugakuwa era nga tugakutuusa ne muzeeyi ono awuliridde abavubuka n'agamba nti ye gwe omuvubuka oliyeyo okuba banno kibooko bavubuka banno nti naye ng'abantu abakutuma bazeeyi nganze nti ojjamu ki muli abavubuka mmwe abali mu byambalo by'amagye poliisi n'ebirala bifaananga ebyo abakubakuba bannammwe n'okubakuulamu enjala naye ng'ababatuma ba myaka gyange gyanvi zino kuba ffe tuli mu kawungeezi tugenda okuba banno wolowooza ekyo kigaana kyokola kigaana enkyukakyuka okujja ekyo tekiremesa nkyukakyuka kujja mubakuba mubakola mutya naye olwa kyekusaasiramu nti bano bwe banaamala okufa abakutuma ng'ate enkyukakyuka zizze lwakubanga bavubuka banno kati ogenda ganywa waggwa amazzi tekituufu kubanga ekituufu kiri nti abavubuka be banjira be basooka kati oli ku munno talina kyakkoze omukuba ate ng'era enkyukakyuka ejja kujja lwampaka oyagala toyagala buuza kuffe babaddewo emyaka gyonna enkyukakyuka zize zijja n'abakutuma bwe baatugamba nti bo bazze kununula nga bikolobero ebyaliwo ng'era bwe biri bo tebajja bajja n'olwekyo nkubuuza ogenda kutunula otya nga bavubuka banno b'okuulamu enjala ate be bali mu buyinza ogenda batunulako otya era ogenda kubagamba ki nti bantumanga naye abantuma baafa abakutumanga baafa dda kuba nange sijja kuba wayogera bw'ogenda kubirawa bannange mu nsonyiwe saamanya n'olwekyo njagala mwebeereremu mutegeere nti ebintu enkyukakyuka ye erina kujja oyagala toyagala erina kujja wulidde abo abalimu si bwe basookedde mu nkyukakyuka ya Uganda nabo zibakyusa ensi ejja ekyuka ekyo tekikugaana kuleeta nkyukakyuka olw'okuba okola ebyo olowooza babiwulira bagamba nti alina amatu awulire naye nga muzeeyi agezezaako ogugwo okuba nga ababuulirira naye abaana tebawulira oba balowooza sente zibasingira oba baba sente emeka mukama yamanyi naye nga gebyo ebitambula ebigenda mu maaso tujja bategeera tujja bamanya mpola mpola ate munange olowooza ekintu bagamba nti ennaku z'omubbi ziba 40 osobola okukolera ekintu naye nga emyaka kati owulira babo batandise okubanga ate bwe banokolayo ne bavaayo ate lwaki sinze blablabla obitegeera ebintu we bityo naye nga muzeeyi alina obubaka bwammwe era bubawadde atuwadde tukyali ate ne zireeta omuzeeyi omulala nagamba nti bannange abantu ne mugenda ne mubanga mu underestimating omukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu nti naye si wa bulijjo Bobi Wine ono bagezezzaako okulaga abantu nti tategeera bagezezzaako okulaga abantu nti ali wamu ne mukulu gundi ono bagezezzaako okulaga abantu nti talina makulu balaze abantu nti ono mudongo talina kyali naye bassebo mutegeere ensonga emu nti Bobi Wine ne bw'anaakiira enkya nga yavuddeko yamense katugambe nga byayogera nga bw'agamba nti people power abantu ne baddamu nti people power ne bw'anaakiira n'amenka nga agamba ensi still ejja kuddamu kubanga love is blind ono abali ku mutima abali ku lo ng'enjogera y'ennaku zino ate munange byonna byonna mubiwulidde era nga tukyeyongera n'emboozi ez'enjawulo effamire y'omwana gwe agambibwa kuba nti yeetugira eseta hai biranze bano bagamba beetaaga obwenkanya era beetaaga okumanya amawulire ago gatandika gatya ani yafulumya amawulire ago kitisi zino zivaawa eziba publishing ne bagamba omwana oyo yaziwandiika byonna byonna biri awo kojja w'omwana
wono ng'annyonnyola. Naye mbagamba ekintu kimu, ono omwana tajja kufa yeefiire. Amazima gajja kuzuuka, amazima gajja kukola ki? Ne bwe kinaaba kyetaagisa FBI nga inaanoonyereza mu nsonga eno ng'eva mu America okufuna obwenkanya, oba CIA oba ba special investigator bonna abasoboka okufuna, oba bava mu Isirayiri mu kufa kwa Shama, kale kabeere ekyokukwasaganyizaako okusobola okuwonya abaana abalala, okusobola okuwonya kati kubanga ye tetukyamuza. It's all about to save others. Kubanga bino mbiruddemu. Mwami Muyingo oyo twamu obudde, waliwo gwe yayogerako naye, n'amugamba ngenda kwogerako bakubire ku ssimu. Ne tukyongerayo kyova olaba era tetwayagala kujja mu mawulire, ne tukiwa obudde. Era yakyogera lwa ku Monday nti ajja banoonyaako. Up to now wenjogerera, it's a Sunday, tannalabikako era takubanga ssimu, but tekikyakola makulu kubanga nga ye omuntu omukulu. Era nsaba Parliament on behalf of our beloved students, omuli Ministry of Education, bajje batubuulire, si kuwaffe kubanga si gwe mula, si kyekyandibadde bamuli ayinza okugamba lwaki owaffe, nenga abatuuze nga basaba, ba citizens basaba Parliament yaabwe, Minister ekirungi wa Education atuwe standi ye ku mbeereze ng'abaana bafiira mu masomero nga sirirye yekka, naye atuwe tusobole okulaba nti tusevinga abalala ku lw'obulungi bw'eggwanga. Ekirala, Minisita w'abaana n'abavubuka Mwami Barugahale yarisipondinze kuki? Balamu yarisipondinze kuki? Alaba birabe, abadde ayatumuwandiikire naye ebbaluwa ku bino bya ggwanga, si byakunoonya kubanga era sijja gibamuwandiikira, tetujja gimuwandiikira. Naye ebitongole ebyo by'okwerinda CIDs tubasaba, nawadde ono mugamba oba munene, n'owuwo oyinza okuba gwe okyasirise, owuwo enkya n'alugenda. Twetaaga ebitongole biveeyo, Parliament nga yeesaba omukulu oyo Mwami Muyingo abawe standi, kubanga abantu ekitta abantu kibeerawo wano. Parliament tebateeka enninga kuba security, tebajja. Kakati bwe kiba ekitta abantu ne kino kiringa kitta, kubanga mbabuulira amazima omwana ono teyeetuga. Kakati nkuzaayo ku mochari, tutuuka ku mochari nga maiti bagirese, baatukiriza, twasaba ne batukiriza ne tuyingira. Omuntu ekintu bwe kimutuga, ndowooza wandirabye marks zino we kimunyize. Shama yali talina kintu kimunyize mu bulago. Kubera omuntu waba yeetuga atuuka n'olemererwa ng'awulira obulumi n'ayagala ataluzinge. Emikono gya Elishama gyali straight, twandirowooza nti ne bwe gyandigenze Kabanga twandimusanzeeko nga gikoze eki, gikutte mu ssuuka. Emikono gyali straight. Omuntu bwe yeetuga olumu yeeyonoonera. Omwana waffe yali talinaako wadde kintu kye yeeyonoonedde, wadde okugamba nti oba yeefukire oba yeeyonoonere oba yeeka amalusu. T-shirt ye yalinka, omanyi okuba ku t-shirt nga bw'olaba kabbaaji kano nga ke kantu akaliko kalinga ng'akootulusu. Omwana waffe yali akaze nnyo okutuuka awo okuba nti tasobola kuvaamu malusu gakulukuta, kulaga nti yeetuze. Tukozesa ku bwongo. Bwe twatuuka mu mochari, essuuka yali ya white, essuuka eya white nga bw'ogimanyi,
ng'obulengisi yayo ndowooza eva wano mpaka wano naye ng'ekifundikwa kiri wano nga balaga kino kyekiri mu bulaga ekirala paati nga balaga balina we baasaze naye nga essuuka ya mugo yaleeya nga yeezinze bweti gye balaga nti yamutuza ng'essuuka teyeezinzeemu wadde amavuunya tiyabadde ekutte mayiti okitegeera ekintu ng'ekistruggolinga nga kyenyize essuuka yali teyeeko wadde okugamba nti yastruggolinze mawulire si malungi yadde nakamu naye nga webale kubanga wekumidde ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo nyini ddala tuzikalira nywera nja kubanga mbikuwa sigala naffe tova